mulumu tukyali mu mwezi gwa kubiri mwaka 2022 dakika ziri 3 ezihise ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero wasuze otya webale kubanga okedde naffe olunaku olwaleero mu programu zikuka n'ensonga nze Maurice Mukibi Omugave yonna gy'osinzira okubanga otulaba tugenda kuwayaamu ku nsonga ez'enjawulo naddala nga tutunuulira ekibiina ekya NUP naye kansooke nkutwale ebweru w'eggwanga kutuuseko we bwazibidde nga ngenda mu ggwanga erya Ukraine. Mu ggwanga erya Ukraine webukeeredde olunaku olwaleero nga amawulire gatandise okutambula ng'omukulembeze w'eggwanga erya America Joe Biden bwe yagenze ate mu kukyala okwabadde okulya oboolyawo sijagamba nti kwakimpatiira naye okukyala okutabadde ko n'amawulire ebiseera ebisinga obungi badde bateekateeka ne bagamba omukulembeze w'eggwanga erya America agenda kukyalako egundi ku mulundi guno enteekateeka zaabadde za kyama era nga ne bannamawulire ababadde batambudde n'omukulembeze w'eggwanga babategeezezza nti temugezaako ne mubaako kye mufulumya era olunaku lwadde lwakutaano lwe bagamba nti lwe bategeeza eggwanga erya Russia nti oboolyawo tuyinza okukyalako mu ggwanga eryo lyo ne limanya era ndoza baba bakola nteekateeka y'okuba nti tebalumba naye ebimu ku bigenze mu maaso n'okuba nti byogerwa nti Biden bwe yasinkanye omusajja mukulu w'eggwanga erya Ukraine yamutegeezezza nti tukyayongera ddala okuwa obuyambi obw'enjawulo ku nteekateeka gy'oliko okulaba nga omusajja ono tomukkiriza kumuwa kyanya kyonna kyakubanga akulumba era yagenze maaso n'akakasa nti $1 million eziwerera ddala $5 bagenda kuziwaayo okwongerako ku byokulwanyisa ate era ne HIMARS ez'enjawulo okonokosa ne $1 million 10 ezigenda okukozesebwa mu nteekateeka ey'okulaba nga bazzaawo infrastructure y'amasannyalaze yakubibwa omusajja ono lwa Russia. Mu mbeera yonna Russia yo yanzeemu n'egamba nti buli atunda omwoyo gwe ng'aguguza America aba alindiridde egenda maaso nakubanga alemererwa era ne bagamba nti gokkiriza America okuba nti egenda maaso n'okuwa ensimbi z'ekuwa oba oliawo n'ebyokulwanyisa watunze mwoyo gwo neffe tukugamba tetugenda naffe kulekeraawo tujja kwekumaakuma okusobola okulaba nga tulwana naye nga ye omusajja mukulu w'eggwanga erya Ukraine alemeddeko agamba kekibe ki sigenda kulekera abantu bange nga America bwezze kakati biro bimpadde naye njagala kati nnyonyi za mu bbanga nazaazisaba America egamba egera kirowoozaako erabe kyeyinza okuba nga ekola mu nteekateeka eno. Biden yagenze mu ggwanga erya Ukraine ye mukulembeze w'eggwanga ndowooza asazewo n'agenda mu ngeri ey'ekimpowooze ate mu ngeri ey'enjawulo era gwe mulundi gw'ogusoose okugenda mu ddwaniro okubeera obutereevu e Kyiv mu nteekateeka era eri mu ngeri y'ekimpowooze etabadde nnyo ya lwatu nga bwe badde bakikola mu ggwanga nga mu Afghanistan ne mawanga amalala abakulembeze b'eggwanga bwe babadde bagenda nga balambula abalwanyi baabwe era mu ngeri y'enjawulo bano balambuddekoko n'abalwanyi abaali abattibwa mu kaseera kalinga eggwanga erya Russia litwala akatundu ak'e Crimea era bagenze ne babambulako myaka nga 9 emabega baziikibwa mu kitundu ekimu era bagenze ne babalambulako ne wako ensonga ez'enjawulo ze bayogedde ezimu zitanaba kubanga zijja amawulire naye ojja kugenda maaso n'okuba nga obitegeera bulungi. Wanaffe mu ggwanga lya Uganda ensonga zibadde nnyingi ezitambula abantu badde baagala nnyo okugoberera